njagala okutwala omukisa guno ogw'amaanyi okubaanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Mukama atusunsuddemu mu bantu abangi mu nsi muno okubanga tuli balamu, ate n'okutuwa omukisa ogw'okujja mu kkanisa ezino eziri mu maka gaffe, eziri mu bitundu ebyenjawulo. Nkimanyi nti eriyo n'abantu abalala abayimiriza obuyimiriza mu mirimu gyabwe ne bawaayo ekiseera kino okutulaba, ate era n'okuyigirizibwa, ate era n'okusinzaamu naffe mu kammitingi eno eyita ku mitimbagano, eyita ku telefayini ez'enjawulo, radios ez'enjawulo. Mwenna wamu njagala kubaaniriza. Mukama waffe yeebazibwe, mbaaniriza nnyo nnyini. Mbasuubira mwenna abawuliriza eyo gye muli, ate n'okutuwa omukisa ogw'okujja mu kkanisa ezino eziri mu maka gaffe, eziri mu bitundu ebyenjawulo. Nkimanyi nti eriyo n'abantu abalala abayimiriza obuyimiriza mu mirimu gyabwe ne bawaayo ekiseera kino okutulaba, ate era n'okuyigirizibwa, ate era n'okusinzaamu naffe mu kammitingi eno eyita ku mitimbagano, eyita ku telefayini ez'enjawulo, radios ez'enjawulo. Mwenna wamu njagala kubaaniriza. Mukama waffe yeebazibwe, mbaaniriza nnyo nnyini. Mbasuubira mwenna abawuliriza eyo gye muli okubeera n'akakalaamu, okubeera ne bayibuliyo n'akataboko, okweyongera okuyiga ku nsonga zino enkulu. Nabagamba mu kammitingi ekimu ku bigendererwa ebikulu kwe kwezza obujja, kwe kunaaba, kutukula mu by'omwoyo. Mu kammitingi eno kyetugezaako okukola, omulamu ogwatuweebwa kwe kwogera ku nsonga enkulu nti nja kugenda. Essaawa eno yennyini njagala kwanjula ekyokuyiga ekiri wansi w'omutwe ogwo, nja kugenda, I will go, n'obuweereza bwa Kristo bw'okusaasira. Nja kugenda. Oba yagala okwetegereza nnyo, nabagamba mu by'eddiini, mu by'ekigambo kya Katonda, buli statement eyina kyetwala. Weegendereza nnyo omutwe guno togwogeranga nti tujja kugenda. Omutwe guno gugamba gutya? Nga byawamu nebaayo biyampa nga nze nvunaanyizibwa. N'olw'ensonga eyo omutwe gugamba nti nja kugenda, n'obuweereza bwa Kristo obwaki bannaaye obw'okusaasira. Naye wansi w'omutwe ogwo tugenda tutemamu emitwe emirala gwe tunaamalira nga tuteebye mu mutwe gwennyini. Olwaleero tugenda kwogera ku Katonda anoonya. Katonda anoonya. Katusabe. Katonda waffe omulungi, gwe mwogezi omukulu era nannyini lukuŋŋaana luno, jangu oyogere gye tuli, jangu tukuyigeko, jangu otutereeze ku Yesu Kristo Mukama waffe. Bayibuli erimu ebyewuunyisa ebiwerako. Ekimu ku byewuunyisa yo, Bayibuli erimu ebyewuunyisa ebiwerako. Ekimu ku byewuunyisa yo etulaga Katonda mu ngeri etegeerekeko obulungi, era mu ngeri gye twandyagadde. Singa ofunye omukisa okusomako ku madiini, ku ddiini ez'enjawulo, wandirabye Katonda ono nga Katonda atiisa, Katonda abwatuka, Katonda mukambwe nnyo, Katonda ayagala nnyo omusaayi, Katonda wa ssaddaaka,
waliwo n'ennaku abamu ze bakuza ne basaddaaka era nga Katonda bw'otosaddaaka Katonda tajja kusanyuka. Katonda ow'ekika ekyo ow'omusaayi omuluvu ow'omusaayi Katonda atiisa. Eriyo engeri nnyingi naye obukristaayo bwatuyamba nga bukozesa ekitabo kino Bayibuli kyo kye twayogeddeko nti abanaagenda mu ggulu balina okwekwatira ddala ekitabo bakise batya Bayibuli yonna ate yokka. Baasala omusango tagenda kuleeta kitabo kirala kyonna, tewaliwo nteekateeka ndala waakebera. Katonda bw'aliba akola ebintu bye ng'akola ku lunaku olw'osemberayo ddala olunaku olw'omusango, Katonda yatubuulirira ddala tebintu bye bw'aliba abikola ti ajja kubikola ng'asinziira mu kigambo kya Katonda. N'olwekyo bassebo ne bannyabo mu kaseera kano kyenva njagala tukyukire ekigambo kya Katonda tulabe ku Katonda ono. Mu kitabo kye tusomye lubereberye Omusumba atusomedde essula 3 wenjagadde tusimbule olunaku lwa leero. Waliwo ebyewuunyisa ku Katonda byenjagala oyige ng'osinziira awo wooli mu kamitingi eno. Byenjagala oyige ng'osinziira awo wooli mu kamitingi eno. Agambye mu ssula 3:8 naye nnyinza okuvaako wagguluko. Bino byaliwo nga Adamu ne Kaawa nga bakoze Katonda kiyabagaana. Olunyiro lw'omukaaga omukazi bwe yalaba omuti mulungi nga mulungi okulya era nga gusanyusa amaaso n'omuti nga gwakwegombebwa okuleeta amagezi, n'anoga kibala kyagwo n'alya era n'awa ne bba ye musajja we ne balya. Waliwo abantu abayogeza Bayibuli ne batagikkiriza ku Bayibuli. Yagambye Bayibuli gireke ekole ki? Eyogere. Yo nga yeeyogera leka kuleeta birowoozo byo kubiyingiza mu Bayibuli. Kaakati ate naawe oba weefudde Katonda akatono. Mpulirayo abagamba nti Adamu ne Kaawa tebaalya ku kibala ekyo, baalya kirala. Weebale nnyo okukolayo Bayibuli yo. Ffe ekyaffe kigambye yalya ku kiki? Ku kibala fruit era n'atwala. N'atwalira bba ne bba n'alya. Onyolo 7 bombiriri bwe baamala okulya amaaso gaabe bombi ne gazibuka ne bategeera nga bali buweereere. Onyolo 7 bombiriri bwe baamala okulya amaaso gaabe bombi ne gazibuka ne bategeera nga bali buweereere. Bwe bategeera nga bali buweereere bategeera batya? Njagala naawe otunulire kati naawe bekifaananyi. Omuntu yenna ategeera ebintu bino njagala ofuna imagination kati nga tufunye ekisiraani engoye zaffe ne zivaako. Njagala naawe okufuna ekifaananyi ne tumala tufuna ekisiraani tugenda okutunula nga buli muntu ali buweereere. Bameka abasigalawo wano mu kyaki? Naye na taata wange yaleetanga bupazo ng'atubuuza obubuuzo obupazo ng'agamba Kajoba singa enkofuzo nga nkitta mangu kusigalako 2 kubanga nali nasomako nti 3 bw'otoolako emu wasigala meka 2 nga taata aseka ng'agamba tekusigala konza ate ziri zikaawonawo ne zikola zitya
nezidduka. Kakati nekibuzo wano wekijira, singa engoye tufuna ekisiraani, taata ne maama mmwe abali ku TV eyo mutuddawo, mmwe abali ku kizindaalo abampuliriza, abali ku bizindaalo, singa tufuna ekisiraani engoye zammwe ne zivaako, wasigalawo bameka? Njagala kwebaza nnyo musanyu bwe bannange, neebaza abali ku bizindaalo, mwebale. Nfunye amawulire wano nti waliwo ne bannaffe twagala okwebaza abamakomera abakoze enteekateeka ne bakkiriza abasibe abali mu makomera agamu ne babateerawo leediyo. Njagala kwebaza, era kati abasibe bali awo batudde, naye nammwe abasibe ne mumala muvaako engoye ku ssaawa eno, nammwe mwandikinnyonnyose. Kati Adamu ne Kaawa, Adamu lwasooka okulaba ku Kaawa mu ngeri eyo, oba yalaba ki ekyamukanga? Kati Adamu ne Kaawa, Adamu lwasooka okulaba ku Kaawa mu ngeri eyo, oba yalaba ki ekyamukanga? Ne Kaawa ne yeekanga. Enteekateeka erinakyo, eriyo ebintu ebimu ebitalina puroguramu, ebitalina ku agenda, nti singa engoye zigwa nkola kino. Ansa gye tufuna bonna ne bakola batya? Ne badduka. Ono yagenda oba mu mupapaali, ono n'agenda mu mutuba, naye Bayibuli ne bafuna ebikoola ebigazi. Naye gw'oteebereza baabikkawa. Ndowooza waliwo awantu ng'okuva ku lubuleberye wakwegendereza. Nteebereza buteebereza. Kuba sirowooza nti baasiba ku mimwa, era saagala kulowooza nti ebikoola baabiteeka ku bigere. Nteebereza buteebereza ekyo, kuba tekiri written here. Naye okola imagination, baabikkawa, ekyo nkikulekedde naawe ssebo. Kati ate buli lwe tubeera obwereere, ensonyi zizze, ofunye woobikka, naye embeera tetumanyi oba ekitundu ekyo kyali kya mpewo, nga empewo ebayingira. Naye kaakati buli muntu azze ebbali, naye bwe bazze ebbali ne busungu butandise okukwata, naye waliwo gwe bukwata ennyo. Ndabayo gwe bukwata ennyo. Adamu ye ndabanga ate gwe bukutte ennyo lwa nsonga Adamu tayogerangako na musota. Era Bayibuli egamba nti Adamu teyalimbibwa. Omukazi yakola ki? Yalimbibwa. Adamu ye musajja wattu yalowooza nti omukazi bw'anfiira kaawo. Ye Adamu yatunulira Kaawa ng'alaba omulambo ogutambula, n'amugamba nti mukazi wattu olidde. Olidde. N'amugamba daddi tekitta. Manyi abakazi baava dda nga badaddisa. Daddi tekitta, okumanya tekitta nakiriiridde eri wakati mu lusuku. Olabika obulungi. Kyavaaga nti ono omukazi bw'amala nfaako, kyava naye atoola n'alya. Naye kati ekizibu bwe kijja, akyejjusa. Nga bali mu mbeera eyo ey'okujooga, eri gye twali nabagamba, Adamu ne Kaawa kino kye baakola kwali kujooga, kwali kutyoboola, kwali kuyisa mu maaso Katonda eyabasimbira olusuku, n'abawa ebintu byonna, n'abagaanayo ekintu kitya kimu. Okunonooza ebitali byabwe byali byaki? Kiki? Singa gwe kyabadde gwe nga gwe wakikola omuntu n'omuwa byonna ate n'alumba na kino, fedda ng'ofuna n'ekibooko okutula mu ntebe ya taata, ebeeraawo ne bwatabaawo. Singa gwe kyabadde gwe nga gwe wakikola omuntu n'omuwa byonna ate n'alumba na kino, fedda ng'ofuna n'ekibooko okutula mu ntebe ya taata, ebeeraawo ne bwatabaawo. Obujoozi buno, kankubuuze gwe mwami gwalabira eyo nampuliriza, bwe bakujooga okola ki? Buli lwofuna okujooga okw'amaanyi okola ki? Bwodda awakaawo mu ssaawa eteri ntuufu yakudda. Manyi waliwo taata lwe bakomawo mu ssaawa eteri ntuufu, maama n'akomawo bw'obadde tomusuubirira, n'osanga ekikolwa eky'obujoozi okola ki? Nalaba omusajja ku TV ng'agamba omusajja bayagalako, tebamanyiddwa na muwendo.
omuntu bw'asunguwala akola ki? Ekyo nkikulekedde. Jjukirako nawe kyewakola ng'onyiize. Naye byensoma mu Bayibuli yange nga bano beekwese Mukama Katonda, bassebo Katonda gwe tusinza atwagala nnyo mu kikubira amiina. Waliwo eyagamba ekigambo nti kiba kikyamugamba nti Katonda alina okwagala. Naye dda sebo Bayibuli si kyeyogera. Katukisome mu Yokaana ekisooka. Wali bwe tusoma naye tukasomeko n'eno naye Bayibuli wonna waffe. Yokaana ekisooka agamba 4:8 ye bw'aba ayogera agamba atayagala tategeera Katonda kubanga Katonda kukola ki? Ye Katonda yennyini tuyigirira kuyigirira kati omukazi mwagali weeyiye omusajja mwagali gwekyo kigino walingi gye bali eyo bebatukubirira obukubirizi beerayo mwagale. Naye Katonda ye kiki? Kwagala. Ye yennyini kwagala tumukubira amiina ffenna ng'ensi eno. Sajja omu ate yawandiika ekintu ekikanga ekyokusaagirira. Yawandiika akantu akampapi. Manyi eriyo abantu abawandiika bu catchwords n'owalirizibwa okusoma atiko ye. Yagenda n'ateeka atiko n'agamba nti ekintu ekisinga Katonda amaanyi. Fabaga sajja bannaddiini n'ekakwata mangu. Naye bwe yawunzika ate naseka busesi mbwe ekimusinga amaanyi kwagala. Dwaki? Nti kubanga bwe yayagala ensi bw'akwata mangu. Naye bwe yawunzika ate naseka busesi mbwe ekimusinga amaanyi kwagala. Dwaki? Nti kubanga bwe yayagala ensi ate mu kuwaayo yawaayo mwana we. Ekitegeeza okwagala Katonda kumusika nnyo, ayagala nnyo. Bayibuli yetujjirayo omusingi ogw'okwagala. Kaakati wuliriza okwagala okusukkiridde. Katonda bwe baalya ku kibala ng'alaba. Yali alaba. Yawulira bye baayogera. Tekikumala okujjako waya, okuvaako waya. Lumu nagamba omusajja omu ne mugamba gundi yajja n'angamba owange nina obuzibu, waliwo omusajja ayagala mukazi wange naye bambuulidde essaawa gye basisinkana nja genda mukwate. Ne mugamba tebakwata mukazi, ojja kufiira bwerere, ojja kutta omuntu. Wabula kyoba okola ddayo omugambe nti bangaye nti oyagala bakiddaawo mubeera nawali. Ajja kwegaana kyekituufu naye kijja kuseevinga obutamutta. Ate bw'anaaba amagezi tajja kukiddira, ajja kumanya okimanyi ng'amanya nti bino byakisumba byakusaaga, ng'akola strategy, ng'akimanya, ng'amanya wantu. Taata bye yawulira ngambye eki bw'ogattako bye yalaba. Omanye obusungu naffe bakuba akapiira bw'oba onooteeba goolo totawaana kuteeka wali mupiira mu penaliti ate gwe n'ova mayiro nnene. Kubanga abamu nalabako eyava mayiro ennene waatukira ku mupiira ng'agudde. Ndowooza mwamulabako oyo. Kaakati ono obusungu bye yawulira ne bye yalaba kiyava akwata embazzi n'alyoka agololera nnyo. Naye ng'ate bali mu bitooke. Embazzi egenda okudda ne wabaayo ekigiwamba. Bwe kigiwamba bano ne baga ne bamalamu. Ebigambo byawulira ne byeyalaba bimumala okutta omuntu. Naye Katonda alinamu kintu muli kye bayita kwagala. Bwe yawulira Adamu ne Kaawa bye bayogera nga n'ekigambo kigamba bimumala okutta omuntu. Naye Katonda alinamu kintu muli kye bayita kwagala. Bwe yawulira Adamu ne Kaawa bye bayogera nga n'ekigambo kigamba okufa temulifa. Naye Katonda yabalimba siyaasa.
yamanya nti bwe mulyako mulifaanana nga ki nga ye. Katonda ng'akola ki? Adamu ne Kaawa bakubaganya ebirowoozo, amugamba olidde ti amazima ga Katonda mu ggulu ndidde. Naye ddadi tekirina mutawaana. Naye ddala Eva wange ogenze. N'amanya nti ebintu biri mu balansi kaakati. Bw'asigaza Katonda afiirwa Kaawa. Bw'abeera ku Kaawa afiirwa ani? Katonda. N'agamba mu mutima gwe munda Katonda agulaba kabuleŋŋane Katonda mpandye. Naye Katonda mu kifo ky'okwekalakaasa nabasomesezaamu ennaku ezo naye nga ndi Katonda tebamwekalakaasizaako. Naye babuulire mu kifo ky'okwekalakaasa Katonda yennyini ye yasalawo n'avaayo mu ggulu lye n'ajja anoonya abamusobezza. Tugamba tutya? Okwagala okwo sikutegeera, ne bwe nkuteeka mu naabu yange tekutegeera. Katonda ye yavaayo n'ajja. Yandize kukola ki? Nze ngena lusine neewuunya Katonda ono. Nze singa mmanya nti akamotoka kano kajjudde bagenda kwenda, nnyinza okuyiiya ne kugira ki? Singa mmanya nti emmotoka eno y'abatemu, balinamu n'amajambiya n'ebisumulula emmotoka, ebisumuluzo byonna balinamu embazi, bwe bagenda bulijjo batuuka. Ebisumuluzo byonna balinamu embazi, bwe bagenda bulijjo batuuka. Ate singa tebatuuka singa ebyo babikola. Naye Katonda n'asiriikirira ne bayita ne mulwera ne bavuga ne balega. Ate bubayisa ku sipiidi y'amaanyi. Katonda yakka wansi n'agenda eri abantu abayonoonye nga bamutyobodde. Bassebo ne bannyabo bwe batolitegeera kino ndi Katonda ayagala nnyo omwana w'omuntu, obulokozi bwe buli mu lusuubo. Kitegeera olwaleero nti Katonda akwagala nnyo. Era Katonda singa litakwagala nnyo kuggwe byokozeeko gwe kennyini by'omanyi, tolina buwandiise COVID ono. Ye COVID yeka ebyagala okutwala nga biyitirivu. COVID yeka ebyagala okutwala nga biyitirivu. Katonda akwagala nnyo. Katonda akwagala nnyo. Katonda afa abivaako ne betwakola. Waliwo Katonda lyagenda n'akola ekintu kinange kyesobola kukola. Era ddala nsigale kale kasi ye Katonda wa njawulo. Samusoni waliwo yali mu bwenzi ng'ali n'omukazi mu bwenzi, ng'ate Samusoni yazaalibwa muwonge eri Katonda. Naye bw'aba ali eyo bano abasajja ne bamuzingiza ne baggala n'ekibuga geeti yonna. Katonda n'ajja n'amuzuukusa. Alo mumanyi ebibeerawo ng'ogenzi gye baayendedde abaali babaddeyo. Kati omusajja agudde ekikoowukoowu, Katonda tayife ekisajja kye n'amugamba wange bazingiza zuukuka. Katonda nga wanjawulo. Kale yandimuzuukusizza. Musajja ati bw'asituka bw'atuuka ku geeti era Katonda y'omu n'amuwa amaanyi n'agikuulawo. Katonda yalyoka n'aba Katonda. Katonda yagenda n'atuuka mu lusuku. Simanyi wadde lwali lulungi nnyo, njogera ku Katonda. Nange Kajoba waliwo ebifo bye ntuukamu ne ndabanga Bayibuli egamba nga bekwesaani bekola atya? Abalaba
era abanoonya tukikubireko amiina bassebo ne bannyabo. Twagambye bassebo ne bannyabo ekyo kyekigendererwa kya Katonda anoonya kyava atuuka ku maka gaabwe we babeera nga beekwese n'ayita abaaye ajja atambula. Zino vaabu zikati nzizeemu zirize nabadde magamba. Katonda agenze avuddeyo n'atambula mu kitiibwa kye, ekitiibwa akirese eri, atambula wa mu lusuku. Bayibuli bwegamba atambula muki mu lusuku. Ate n'okuyita akola atya? Ayita abeeno ate abayita naye abakola ki? Abalaba. Waffe twalina omusajja twali twamukoowa ng'ayita ate ne muyita batenaga nti gye muli koffe ate abayitabye tuba gye tuli. Kakati agamba Katonda yennyini asse anoonya, ayita, ayogera, okwagala kufuga, ayagala abantu bano baveeyo. Katonda ayagala bambi bali bwerere, ayagala ekitiibwa kyabwe. Aleluya. Bassebo gwe Katonda ayagala nnyo ekitiibwa kyo kiddewo. Katonda tayagala oswale, tayagala mpewo ekufuuwe. Eryo erinnya lye bakuyita ery'okujerega Katonda tali kwagaliza. Obwo obulamu bw'olimu obw'okudaaga, n'odaagira mu maka, n'odaagira abantu bayenze, abantu bonoonese, abantu banywedde ebiragalalagala nga bwe twayize wano, abantu banywedde enjaga. Katonda takikwagaliza. Waliwo omuntu omu yagamba nti nze era bwe ndirwala obulwadde gundi ngenda kwetwai. Yagamba nti era abantu bagenda kuseka. Omuntu omu yagamba nti nze era bwe ndirwala obulwadde gundi ngenda kwetwai. Yagamba nti era abantu bagenda kuseka. Bagamba nti oyo bw'atandirwadde ensi yandibadde terwala. Ekyo gwe kyeweerowooleza Katonda si kyaliko. Katonda gwe tusinza asaasira. Ennaku ezo omuntu omu yankubidde essimu n'ayogera ebigambo eby'ennaku n'aŋŋamba Omusumba, kino jangu gwoba okiyingiramu. Alina omulwadde gwajjanjaba. Tinaye ekyannumye mulwadde tumujjanjabye nga bwe tusobola. Naye bwatwabadde tusaba ne twajjawo omubuulizi n'amugamba nti Mukama afaayo. Omulwadde yabadde takyasobola kuseka n'atulika n'aseka n'aga nti afaayo kwani kunze. Bassebo Katonda yakka. Katonda azzenga akka mu mulembe mungi ng'agezaako okukka eri abantu. Bw'abasanga ne bamunnyonnyola, ate ono yagize bw'ati, ate ono yagize bw'ati. Katonda kyasookerako kukuggyako nsonyi. Amiina. Katonda kyava abambaza. Bayibuli eraga yabambaza amaliba. Amaliba tegabeera ku miti. Ebeera kiki ekyo? Katonda yali sitedde bwe yali ajja gye bali n'ensolo n'akola atya? Olaba Katonda omulungi. Wewe nabbi agamba n'abaleetera nabaga naawe kati okuddamu okwambala yambalako. Omanyi waliwo ekibi ekikutuukako nga kati tojja kutereerera ddala, naye okwambala yambalako musale. Njagala okutegeeza olunaku olwo Adamu ne Kaawa nabo singa bali tunyumiza mu ggulu, kino kye baalaba tebakirabanga. Omwoyo bwe nabbi agamba olunaku lwe baasala endiga eyo ng'endiga terina kyezizza. Tebane neewuunya Katonda engeri gyanjagalamu. Weewuunye Katonda engeri gyakwagalamu. Abaakola ekikyamu baali Adamu n'ani? Ani yakiviiramu? Endiga. Ne bakwata endiga ne bagiteeka kakambe nga babagira ki? Nga babakankana. Tombuuza mbirala byonna tosobola kujja kukola ekikyamu baali Adamu n'ani? Ani yakiviiramu? Endiga. Ne bakwata endiga ne bagiteeka kakambe nga babagira ki? Nga babakankana. Tombuuza mbirala byonna tosobola kujjako ddiba. Eddiba Bayibuli tetugamba nti yavaako automatically. Ne balyoka n'alyoka abambaza. Ebyaddirira mu bimanyi.
tusinza Katonda atayagala tuboneebone. Tusinza agala lumbolo lukuluma teyeegasse kuba kusekerera. Waliwo abantu abalina ebyabatuukako nga basonyiwala nga beekweka bava mu kkanisa. Ekibi buli lwe kijja gye tuli abantu beeyongera kweyongerayo. Gye bali abaayonoona abeeyongeddeyo, abeefumbiza, abazadde, abakoze ebirala. Ange ensi yategeera ekizibu kye mu kifo ky'okutereera ne yeeyongerayo ddala. Lumu abavubuka baali bali mu kabaala nga banywa mwenge ne wagendawo n'omunnaddiini omutuufu owammwe. Kati bwe tuba tuva mudde mu Sabbath school tumala ekyemisana edda nga tutambula ogenda okulaba ku bantu ne basalawo bagende balabe ku munnaabwe. Lwaki teyasabye? Manyi mu register yaffe tukebera. Lwaki bakkidawo teyasabye? Kati ekibi akakubo kayita ku bbaala nga waabalabidde takyasobola kudduka. Kyava naye aguma. Mukadde muzze. Bano bampereyo 2, nono muwe 2, nono bampereyo nabo bazze bampereyo. Omukadde n'ategeera njowe kati ono olw'okubanga ayonoonye akwataganyizibwa. Ekiva mu kukwataganyizibwa kwononekera ki ddala. Katonda akaluubirirwa tasanyukira kwononeka kwo. Covid ono bwe yajja eriyo abantu abasigadde obwereere ddala n'abambula. Lwe tutegedde gye bali abeefumbiriza mu Covid ono abantu abasigadde obwereere ddala n'abambula. Lwe tutegedde gye bali abeefumbiriza mu Covid ono nti owange tuliddamu kasa okubatiza amazzi ga bwereere n'ababatiza weebali balinziramu ne batubatiza. Abantu bwe boonoona abantu bangi beeyongereddeyo ki ddala. Era njagala okusaasira abasumba bannange. Abawala abaagenda ne bazaala we banaddira nga kizibu okumanya nti baazaala, kyangu okumanya nti bali mbeerera eyazaalako. Katonda takukyawanga basebo ne banyabo. Nziramu gwe yeegalidde mu kayumbako ka TV oba ku leediyo ng'olaba mpu waswala nnyo, wakola nnyo ebifu, wayenda nnyo, wazaala nnyo mu nsi muno. Njagala okukwatulira Mukama akunoonya mu miitingi eno. Wakyaliwo essuubi. Wakyaliwo essuubi. Yalumba abantu nga Bannabukadduneeza abadwangufu, Mukama n'abeesibako. Katonda gwe tusinza amanyi waakukwata n'akutereeza. Yamanya Nabukadduneeza tomukwata ng'ayimiridde, omukwata agalamidde. Bwe yeebaka n'amuloosa n'amuconfusing, awunzikira ku kituufu. Katonda ono anoonya abantu. Bw'aba abanoonya emirundi yeenoonyeza mu ngeri ze, atuma abantu be ne banoonya. Naye tuli twayiga nti ate bw'akutuma ggwe tomukola ki? Tomutenguwa. Chief Captain omuduumizi ow'oku ntikko nabadde nsoma n'ensanga omuwandiisi gwe bayita Ben Franklin yagamba bw'ati: he who cannot obey cannot command. He who cannot obey cannot command. Nga tonnaba kuba muduumi ate naye abeera muki? Muwulize. Toduumira. Era mu kkanisa tulina ebizibu, ne mu gavumenti ne mu nsi tulina abatuduumira ebintu bo bye batagondera. Naye Katonda wano atuyigiriza nti nze mbaduumidde go
naye nga tetunnabafena kugenda yasooka okugenda. Haleluya. Alaga nti kisoboka okukka, kisoboka okuva mu ofiisi nga managing director honorable, naye nga tetunnabafena kugenda yasooka okugenda. Haleluya. Alaga nti kisoboka okukka, kisoboka okuva mu ofiisi nga managing director honorable, olina ebintu bye babayiteeyo honorable ani his worship the mayor ani byonna bye bakuyita. Kankutegeeze Katonda bwe yakugamba nti go, n'amanya nti ogenda kweyagalayagala, ti nze ndi mukulu wa siga, ti nze ndi mukulu wa kika, ti nze ndi munene nnyo, nze ndi naggagga mu kitundu, n'akulaga byomere nannyini nsi Kamala byonna ye yasooka okugenda. N'agenda mu kifo gye bakoledde ekikyamu, nze nange gye sandigenze. Yagenda naye osanga abantu abanyirira ab'amasuuti ab'ebyambalo eby'ebbeeyi bo tebakikolanga nako, sente zaabwe ze zibagenderayo. Katonda yali asobola okusindika malayika n'agenda amukerera ebigambo bino. Go gwe yennyini omuduumizi nannyini magye ye yasooka okugenda, yasooka okuyita, yakkakkanya obuyinza bwe asobole okunona abantu. Njagala okubasaba mweneyo gye muli, kakkanya ebitiibwa byo ssebo mwami gwe bayita chairman, oli erosi, oli mukulu waki, kababe nga bakulayira mu kakyo, oli mukulu wa siga, oli mukulu wa kika. Bino byenjogera, toli mukulu wa kika kya Katonda. Katonda nawe mukulu w'ekika akugambye go, yita abaana baabo ekika kyo bazzukulu bo bagambe tugende. Katonda ayagala kimu, Katonda ayagala kimu. Gwe aweddemu amaanyi nga waswalaswala dda. That's an issue. Toyina nakyogamba nabana balaba kukute. Omuntu omu yayogera ekigambo ky'esaanyumirwa. Yagamba nti bagenda ne bakwata omubbi wali ku paaka, naye nga n'abamukuba 95 ku abo babbi naye be batannakwata. Ekyo kituufutuufu mwakyo. Babbi abatannabakola ki? Kukwatibwa. Kati otya ki okujja eri Katonda? Otya ki okujja eri Katonda? Basebo naffe nno njagala kubabuulira kino. Ono Katonda waffe yasalawo okukka wansi gwe sanze obuzibu mu bulamu buno, we nasanze okunyigirizibwa mu bulamu buno, we nasanze embeera mu bulamu buno. Njagala kusaba togwamu manze embeera mu bulamu buno. Njagala kusaba togwamu maanyi. Mukama akyakwagala. Ensi eyinza okubanga ekwogerera, eyinza okubanga yakutuma n'amannya, naye akyakwagala. Katonda ayagala abantu, tayagala bazikirire, tayagala bekweke, tayagala basubwe eggulu, abasaasira, abawa omukisa era abanoonya. Nabagambye ti omusajja yawandiika ekitabo, it is hard to be lost. Era bagenda okuzikirira, bagenda kukozesa amaanyi mangi balyoke bazikirire. Kuba Katonda alina amaanyi mangi gakoze okwetoloola oleme kuzikirira. Nziramu Katonda alina byakoze bingi. Omwamu nabbi agamba nti Katonda oluusi anoonya embeera mwana akuyisa, naga nti ono mutwala ntya mu alo. Abalala babasiba mu kkomera, ng'ali mu kkomera eyo obwongo bwe ne buba collected oba n'aliraana ne bamusiba n'omuntu amanye amazima n'amuyigiriza amazima. Katonda wakiri ayinza okulaba omuvubuka ono mutwala ntya mu ggulu, n'amutwala n'ayiga okukwata ebifaananyi bya kamera. Ye n'ayiga bya kamera, ali mu bya kamera. Katonda yagala amuteeke waanaalabira nga byakwata ku luno si mbaga, akwata byamuwebwagira naye n'afunayo. Haleluya. Katonda atukukusa, tayagala tuzikirire. Tuyina abantu abagenda okulokolebwa olw'okubanga bakolagana naffe mu bitongole byaffe, mu institutions zaffe byaffe,
mu institutions zaffe Katonda akukusa n'akuteeka mu mbeera eyo. Katonda akola kyonna ekisoboka. Oluusi atunyigiriza nga bategeeza wano Yakobo yamunyigiriza n'amukwata wa mubalagala. Yakobo agenda okuvaawo ng'akola atya? Ng'awenyera. Kankutegeeze Katonda okumanya atwagala ne baatusindikira bwe bagaana waliwo baatwala nga basindiikiriza nababuulidde wano ne mbagamba nti Katonda atuma abantu bonna ab'engeri ki zonna abayagala okugenda ne bagenda abategeera abayivu. Waliwo munanga akubira esimu nti Musumba ayogedde otya n'ogamba nti nno kasobamu akategeeramu akatono era asanyuse yonanga ni Musumba ogambe nti naalimu akategeera akatono Katonda amukozesa ye ngambye ntya ye n'omulalulalu ye ngambye ntya ye n'omulalulalu awo lwatuuka nali ndi wange ku lunaku in fact lunaku lwali lwa Sande katwasabye jjo sajja najje wange naye nga ffenna tumanyi church member naye nga ali mwaka ki akazoole bwe katyo nitakuba mayinja naye wakazoole begeranga ate naye nga amanyi okusambula ku Sande ng'agenda abuuza wasabiddewa takoze roll call wasabiddewa sali Musumba by then nanga Kajoba wasabidde kulio gye nasabidde kale kulikayo nange nasabidde gindi nanvaayo n'agende wa muliraanwa wange mu maaso mu ddembo ng'ojagenze mukebezi mu kanisa gy'asinziza bwe njogera ku bukebezi otegedde kye ŋŋamba yamusanga ayoza engoye endi wano maka muwerekeddeko ne mukomyawo n'akyama wali namugate musula mutya oyoza engoye ku Sande mutuufu oyoze kubanga eno si sabbiiti oli mutuufu n'atandika Martin Luther yava ku Martin Luther n'asomawo obunabbi bwonna obagula eti controversy nga nyimiridde awo nina obuyivu bwonna obusobola okukikola sikikoze omusajja waya tezikola naye annyonnyodde nti oli mutuufu era mugamba genda mu maaso yoleza ki ddala ffe ku sabbiiti tuva kawungeezi paka kawungeezi tetukola mulimu nagumu kubanga lunaku lwa Mukama bw'osoma mu Lubereberye bw'osoma mu Kuva bw'osoma mu ki n'amusomera wonna namugandi kandukwawulire kubanga tuli eri lwali lunaku lwa kuteekateeka nga sabbiiti eneebaayo enkya kakati tokiraba kuteekateeka ti ku Good Friday sabbiiti ebeerawo ddi nkeera ku Saturday kati gw'oli mutuufu yoza kuba saakikola Katonda akozesa kyova olaba nti Katonda bw'anaakutuma n'ogaana. Nze namuwulira ng'agamba tajja kukozesa amayinja mutuufu. Yatumako omusajja bamuyita Yona yamugamba atya gende Nineve obagambe bwoti ne bwoti. Yona n'agamba sinagadedera n'abantu abo naye akinyonyola luvannyuma Katonda ono muzibu oyinza obbasalira omusango nate n'abasonyiwa kati gwe n'oswalira obuki kangende Talusiisi sitole mugimanyi bw'aba agenda Talusiisi emuyaga kukola kutya abantu banoonya ekizibu bamutuukako akibabuulira aga temutaba na kizibu ku kino nze guno omuyaga gubalanga ki gubana okimanyi nti omwonanga ki gubana okimanyi nti omwonoonyi abeerayo ng'akimanyi njogera naawe ndaba mpulira okimanyi nti bino byembuulira naawe obwonoonyi bw'obumanyi omuntu omu yagenda nayogera ebigambo byenzikiriza nti tosobola kulimba Katonda anaabwe tosobola byenzikiriza nti tosobola kulimba Katonda anaabwe tosobola kukola ki kwerimba nakati bino mbyogera ng'omanyi ti obufumo bw'oli musibu bwo bwekikitanyawo bwekikitanya weeyiya njogera bino ng'okimanyi nti wadde otudde awo ne mukyalawo nga weesirisizza oli Ssaalongo eyazaala ebbali naye ng'oba Ssaalongo buli eri omanye nti Basaalongo batayitibwa Basaalongo nga tuli bayita Basaalongo nga bafudde mukimanyi oluusi tugenda kukuziika ne tulwawo ng'olaba tebaziika abeekika bamanyi akakodyo ono ekkanisa temanyi nti yazaala abaki Ssaalongo bamuziika bugize eki buwungedde
Berwisa nga berwisa tuzika mukadde waffe berwisa mugenda okulaba nga batandika bugenze muba mudeni mugani ne batulwisa nga wekyalo yagamba nti babadde nti oli Saalongo nga yasubwa erinnya eriyo abasubwa n'obwannaalongo maama ne batakuyitako okuzaalira kukulina ebizibu. Waliwo omusajja yanyiiza nga ajooga agenda wakawala ajja ne katawulo oluyingirawo kateekawo etteeka baliza katawulo ne babika ku namba plate. Tosobola kumanya nti Olugundi asuze wano. Mukama asaasira abawala abo abajoogerezebwa bawala mwe Mukama abasaasira. Omuntu akujoogereza ate najjawo ate namba plate n'agibikako. Tosobola nakweyagalako nti bannange nayagalwa gundi akola mu kitongole gundi oli Mukama. Nobeera ku mufungo zika bakadde bo naye nga balotazze ate bwajja n'ayimirira eri bbali otya n'omulaga abantu. Mbadde ku Yona. Yona yamanya ekizibu kye nga naawe bw'omanya ekizibu kyo. Olwamusukayo ne baggalira emmome. Wali okitegedde manyi mwe abamu Bayibuli mugisomanga balambuzi. Ffe bagisoma si reading but studying. Amawulire ge basoma tinsoma mawulire bino tuyiga biyige. Kigambibwa nti n'abeera mu lubuto lw'ekyennyanja ennaku meka emisana ng'alya ng'afuka. Kati ebyo tetubimanyi oba be bakuggalira eyo ofuka ofuluma emabega. Kati bamuggalira kati okussa kwe ne kudipendinga ku kussa kwa kyannyanja n'ekyennyanja kyakigwako kyannyanja n'ekyennyanja kyakigwako tekiteekangamu ku muntu. Katonda akola ebintu ebitaliiyo kubanga n'ekyennyanja kyewuunye kyakiyingiddemu kasokede kijja ku mmere ebintu byekiteekamu biyamba naye kino tekikola ki tekiyamba. Ennaku meka? Ennaku 3. Kati ennaku 3 ono olw'okuba amanya ekizibu kye n'awanjaga. Sula yakubira Yona Mukama ffenna tuwanjaga nga tukiguddeko naawe wali owanjazeeko buli ali mu seeta awanjaga kembala nvaayo kuluno nze nja okubuulira atiye mwayi kuluno nondeka kuno omwana ono ne muzaala onanumye nnyo kembala kino Mukama. Bayibuli yange oba eriruddawa njagulayo n'empya ekaddiye. Ebyo byonna kati ekitundu kya 10 nzijukidde ente saazibala. Ebyo byonna kati ekitundu kya 10 nzijukidde ente saazibala. Ente zange oluva eno nja kuzibala. Tubyogerera awo. Yona bye yayogerera mu lubuto lw'ekyennyanja nawe genda obyesomereko. Kyekiva ekyennyanja kikoowa. Mukama nange ndigenda omuseseme ku lukalo. Bwe baamusesema Mukama ena Nineve. Abaye wandizeemuki olwogenda Nineve yamugamba Sebu ekitwala ngenderawo ne bebatwala mu nze omu. Haleluya. Abamu Katonda ajja kumala kubanyoola mulyoke mulukolebwe. Mukimanyi nti Isaaya bamuyisako eryanda ku mumwa oyo Katonda gwe tusinza yamuga. Kati ne balyoka ddamu ku luno teyagendera mu kyannyanja naye njagala muntu kati nabagambye omubuulizi omulungi oba omuyizi wa Bayibuli omulungi ateeka okubeera ne mind ya imagination. Kati kuba akafaananyi abaali ku lukalu gye baamuwandula bwe yali afaanana ennaku 3 mu lubuto nga tanaaba. Mulowooza enviiri zikyali nga bwe zaali zifaanana? Abajja tulowoozeeko ffenna. Enviiri ennaku 3 nga zirimu kubanga ekyennyanja kirina fluid kirina amazzi agatambula muli munda kirina olusayisayi kirina ebintu ebinyereketa byabadde kubanga byabadde biyamba ono ng'abeera muli aliko ebintu ebimwetoolodde.
kati nabyo byonona enviiri byonona obusigi byonona emmunye byonona ki agenda okuvaayo ngolooza wakala ki njagala kuteebereza nga si wakala emu agenda okuvaayo kati bw'atuula mu lyato nabana abamutwala beewuunya gwe batwala Nineeve abasaabaze abalala beewuunya ekika ky'omusajja waawo nti yasasudde n'okusasula agenda wa nti agenda Nineeve kyova olaba bayibuli eri very clear Yona bw'atu agenda wa nti agenda Nineeve kyova olaba bayibuli eri very clear Yona bw'atuuka e Nineeve teri musiru yalaba ku Yona atakkiriza byayogera kabaka yagamba nti n'embuzi tezijja kulya omusajja ono ayogera nga amaaso gonna gayonooneka amaaso galina engeri gye gaaka enviiri zakyuka dda ebintu byonna tebitegerekeka bikyuse kakati agenda kukola atya ng'enviiri yenna tategerekeka kyova olaba nti bali kye baakola kyali kimu kugamba nti ono omusajja byayogedde tewabaawo abiwakanya ffenna tubiteeke mu ki olw'entunula gy'atunulamu abamu Katonda agenda kumala kunyoola andaba abamu ajja kunyoolamu naye nze saagala kumala kunyoola banyabo kiki kyenjagala okugamba mu kiseera kino kyenjagala okutegeeza gwe wenna kiri mu Peetero ekyokubiri essuula emu olunya Olwokuna Peetero ekyokubiri waliwo awo ekyawandiikibwa gaggadde ekyokubiri ayogera ebigambo bino agamba ebyatuweesa ebisuubizibwa eby'omuwendo omungi ebinene ennyo olw'ebyo mulyoke mugabanire wamu obuzaaliranwa bwa Katonda bwe mwawona okuva mu kuzikirira olw'ebyo mulyoke mugabanire wamu obuzaaliranwa bwa Katonda bwe mwawona okuva mu kuzikirira okuli mu nsi olw'okwegomba. Njagadde ekigambo kimu, abantu bwe tukkiriza Yesu Kristo, listen, abantu bwe tutegeera Katonda, listen, tufuuka baana ba Katonda. Yamina temala. Betufuuka abaana ba Katonda agambye netugabana ku buzaaliranwa bwa Katonda. Munkyuseemu agamba mulyoke mugabane ku bwa Katonda bwe. Aleluya. Gabane ku bwa Katonda bwe. Nze bwe nakkiriza Mukama waffe, Katonda anoonya, Katonda ayagala, Katonda asaasira, ebyo byonna byalina olw'okubanga ndi mwana we. Omwana akuzaala mugabana, walina bye mugabana. DNA bulijjo ndaba nga bagamba nti tukebere omwana ono tulabe oba we. DNA yange bwe nakkiriza kitegeeza egenda kukwatagana n'eya Katonda. Amiina. Olwo kitegeeza nze Samwiri nange ntandika okugenda nga nnoonya aboonoonyi nga nsaasira. Amiina. Ekimu ku bikulaga nti wafuuka mwana wa Katonda naawe kunoonya boonoonyi balala. Bw'osanga asekerera omwonoonyi, yiga ekisa. Era omuntu yenna yeeyita omukristaayo nga talina kisa, tasaasira, tagenda, yeekuluumululira mu ofiisi ye mu ntebe ye mweyenyoolera, ye ebyenjiri tebimukwatako, ng'omanya nti eyo tagabananga ku buzaaliranwa bwa Katonda. Nze sina byakwogera, nze simanyi kwogera, nze sina gakkirira eyo. Tunaagenda tutya mu lukoola?
ku nnyanja, ku mwalo, mu bantu abo, mu bamalaya, mu baki, kasitola ba language eyo ng'otegeera nti otagabananga ku bwa Katonda. Nakubuuziza jjo waliwo omuntu naye gw'oyimirira n'ogamba nti nze namubuulira. Bw'owulira nga tolabanga muntu gwe wali obuulidde, obudde tebunnayita, Mukama agenda kukwambaza amaanyi okuva n'olunaku lwa leero. N'ogamba nti nze namubuulira. Bw'owulira nga tolabanga muntu gwe wali obuulidde, obudde tebunnayita, Mukama agenda kukwambaza amaanyi okuva n'olunaku lwa leero. Omulimu gwe kati kyavaga go nawe kola ki? Genda fuluma. Olaba Katonda yafuluma, gwe gwani? Gwe gwani? Nze alina ne ate kankutegeeze, ensi buli muntu alina gye yamuwa. Seetaaga kugenda Bulaaya okubuulira enjiri. Nina ne bembeera nabo ku mulimu. Nina n'abasula mu nnyumba yange, nina n'ab'ekika kyange, nina ne benkola nabo awantu, nina ne gyengula ebintu, nina n'abanvuga ku bodaboda. Abo bakugambye genda babuulire, bayigirize, babatizibwe mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu. Bayibuli emu eya Good News yakoze ekigambo to share the divine nature. Kikigambo kyakozesa. NIV ekozesa ekigambo to oyogera bogezi nti njagenda. Slogan, theme. Toyogera nga kintu kyotokole. Pameka bagande Mukama ansaasire nga ndi musene y'abalamu nja kugenda. Haleluya. Kankutegeeze tatutumye nga ttiimu, kubanga gwe yakuwa omutima gugwo, amawuggwe gago, ekibumba kikyo. Yatuma gwe akuwangaaziza, akuyisiza mu bintu ebyo abikuyisizaamu n'ekigendererwa otuukirize ensonga ze. Omusajja yawandiika bana nti kyenava nkuleka mukuleete okole ki? Olongoose ebyasigalira obitereeze. Naye omuntu n'ovuga amayiro 7 nga tolina muntu gw'oleese. Bitereeze. Naye omuntu n'ovuga amayiro 7 nga tolina muntu gw'oleese. Emmotoka yo tereetanga ku muntu, yeetaga kumanya mazima. Eno yesawa waakiri simanyi kubuulira, kangulira abantu Bayibuli. Nasanyuka Olivia tutegeeza nti ene waffe ku kyalo ero si yonna twaba tonedde Bayibuli. Ejiraasi ze tutonera abantu zikola ki? Mw'Abakristaayo kati ekirabo tukikyuse mu nnaku ezikomererayo. Tutonera abantu ki? Bayibuli. Enjigiriza Bayibuli. Oluyimba tubibatonera. Nyinza tyo kubanga ndi kansala nga ntula ku lucanze gobawo ba chairman wakiringa makoni tusabe. Empapula zaffe ziraga ebintu betukkiriza. Lwaki siga baza bwerere? Lwaki sente zange mu kifo ky'okukola ebintu ebirala siziteeka mu printing material ne printed material n'enkola ebintu nakukyona sabiti okubatiza kubeera kutya n'engaba zaaki za bwerere? Lwaki sisobola kugamba nti jangu osabire waffe nanzira mu sina sente zindeeta ne muwe omutwalo ogumuleeta? Munange nze nina engoye ezijjeeyo bwe manzira sente nenzimuwa. Sente bino ebintu byetumaliramu bino nga tuzima n'ebirala bigenda kukola ki? Alo? One day bino ebintu byetumaliddemu sente bagenda kutikka mu mmotoka bakuzeeyo wammwe gye wazaalibwa ewala. Ate bagezi bakuziika mu kalitunsi, mituba, mu miko eyo.
tebagala kuteka bitegerekeka. Bameka abaganda agenjagalanga bane ku buzaliro bwa Katonda. Obu singa tuinero singa abantu bonna bagabana. Netuba n'ekikanga batu balina okuzalira bwa Katonda. Emisango gyane badde gina makoti. Tabde tulwana na byampanyi. Talwa tuina nga munaffe bwagamu kabi mu kifo ky'omusekera n'omuyimbirira tusalira busaliro ne tumusabira nga tetugenze kumusalira musango wabula omusabirako. Munaffe bwagamu kabi mu kifo ky'omusekera n'omuyimbirira tusalira busaliro ne tumusabira nga tetugenze kumusalira musango wabula omusabirako. Mukama atuwa omukisa leero kuba Kristo Mukama waffe. Katusabe. Kitaffe omulungi, oli mulungi nno. Ensi etusekeredde ne batutuuma n'amannya ne batujerega n'osigala ng'otwagala. Oluusi naffe tubeerawo nga tetwekakasa nga naffe tulaba tuwonoonye nnyo mu maaso go. Oluusi otutuma ne tujeema. Mukama, tetwegomba kusooka ku miribwa kya nnyanja. Twegomba kumala kukyusa nviri zaffe na langi zaffe tulyoke tugende tubuulire. Yona tetumanyi byaddirira oba yafuna saidi eri abantu abavuddewo ne bayita mu nteekateeka eyo ne batereera naye ebizibu ne basigala nabyo. Naye ng'abantu bano bakyawuliza, bakyandaba, bakyawulira, tukyayogera. Ffenna tuyigiriza okugondera. Tuyigiriza okunoonya abantu ffenna katugabane ku buzaalirano obwo. Singa eroseye ewuliriza ku muzingo